kutusaka essanyu ly'omwaka ye TMT Live Experience enongo y'ebinyanya weewaawo Mbazira-tone weewaawo 11 Mei 2029 twamukatingira ku Summit toswaketi events ejjuddere Homeland Events masanyalaze nga tuzisibye wamo Mbazira-tone akitugonyola olyoka owulira ekinyanyanyanya bwe kiwuluguma tulina empaka z'abadije abawanguzi tubawa zi laputopu n'amayinja gako tuyingira omutwalo gumu gokka sawa nnya kumatanga tugula emiyango y'ennonga evuga paka ku makya wenja ekutuusibwako Skypeace Tours and Travel abakuyamba okukolera ku visa ne passport Newmans ab'obumpati Pepsi Flex Media DJ Store GTM Computers Kapal Road CBS FM Rapid Style Adhesive SPC Grain Millers CBS Telefide Yafe Hogo Peak Concentrator Evobos Arts KDB Chanenga Mazima Maize Millers MTN Chichi, my baby, I'm ready. Yeah, my baby. What's only now? I'm going to your dinner. Little Nakunyongera Quagalanyo. Hey, what you call Rachel, do what the one no? Go in Amba Dakan. How you get them boys? You never come to me. You never know you don't know. But never going to a cola chief. Era musawa na badde mukulu. Obadde mukulu. Paka wentuuse. Tugeze okukubira goli ludda. Atuli kumpimpi. Obadde kumpimpi. Olina omusajja okumpimpi wano. Manager wange. Eza kubaga. Kabula tegeza mu distance ya kilomita nga 2 toyina omuntu. Inawo omuntu wero mukubide wabuza. Waba talina omuntu mu distance ya kilomita nga 2. Mubuzeewo. Abaye ba presenter yabawona atya. Alina jeje kutuluzeri. Jeje kutuluzeri. Hanga. Bakala lebendoto. Hanga ntwe abachale ekiro. Bakala kaitulia Rachel. Ndikaba doroga nga Rachel. Amukubireko. Agaje kati kutunulira. Naka nikotira kye naita mune Ruth ngendo naye kawukirabe. Wakala just gobwenzo okusoma. Kotira. Mayimba dawo nensoma ku kazinga kaliyo kati kakyala ko bakazi. Kabaddewa. Valiyo mukole kati bakyala ko bakazi basijja kwa babera ate begadangirayo. Ningamba genda mbere. Waliwo musajja agambe wangalo ya desawa. Waliwo musajja omita center mu Bidali Istanbul Turkey. Ya. Agambe Rachel oba ni nyenzi je. Ati. Agula bugozi ticket esigadde nja mulabira. Bibe twebwe batwogera ku shows. Kwe kukubira. Wetulaba shows ziriyo. Bojo otumya amazite tunuka. Waliwo mutumya amazi. Tubala shows ziriyo. Shows nga nyingi ziriyo. Shows ziriyo. Tubala shows ziriyo kuva kati. Paka mugomwenda. Ngulina ushawo kumbi. Ate wankumbi tasuka weekend. Eliwonga nya Saturday ya weekend. Bigenda bitya. Birungi sebibi. Yeah. Uli wetegeze. Nitegeze. Era rehearsals zo zetulimu. Ngade tunabagenda wala. Amayimba de butanikidde mu gear. Ngade tunabagenda wala. Nakana ine bibuzo nga bibiri biyandi agadde okubuuza. Uyo. Namiro. Ngasina naye kubuulira olwo message gye mfunye. Afande Charles Kalangwa. Nembozi dijje mu afande Charles. Agaya atachukula. Kalangwa ngambi. Alijaji basoma. Utajisoma. Jisoma mukama. Kadi soko buyo biko chiwe. Ngenda kuba kiboko zinamu budget. Omuso sokula. Nange nsanze okufana. Obulambu bulungi. Bigenda bitya. Birungi. Bana mukwano gwehulira. Aida mugo. Jali. Ingako. Aida mugo. Mbazira. Kalina munaye nzoza libona so kumanya nti aida mugo mazira. Ndowooza lecho namiro suna bed. Obisika binyanyanya. Oba anyo. Afande Charles Kalangwa. Afande Charles Kalangwa. Kanize ukugani.
oyo wakito by the way mugamba kyagule ticket agenda kulo oyo totya oyafuna yezikana kasitaji konyeko era mugamba kulaba message obasene tuzirona ku farm kibaru tatega ogambye dakati kadamula wango no mugwano kwa aida mugo munangi ndo tupatingana aida mugo ngate aida mugo mbazi aligana ba aida mugo aloza no yasika ebinyanya bya so nemanyambo kati ate suna be nere chanami chiwede sibibanga naye munaye ekyo nekitusanyusa kyagamanzi ani gwe mutwa mu binyanya koti okusiikasiika zimundekero wala aida mugo gali wa mazira toni iyo nalinga mundabi ninga recho na miro nako echo na miro mukawundo samulaba ninga recho na miro tabanga mazira bizura peni kati nyabana wajja nakati era batambula bakona kumune bakakonako nomu mwana yagamba mbola musajja bamuwa akati eyo mboka kuona omukazi akwagala omuntu yene gosoko kuonako yakwagala bweyatuuka waka yakona ku maama we mukiwambazi nagulo mwako amulondola mbuli bwana sibaga mama nayagala omwana oyo alina nemukulamu abajja tusule owayi nagala era kyabuuza recho ubadonga binicho yagala obuuza recho nyabo tusanisa okola uli oti amanya Rachel Namiro yayimba kwata kufiga ye yes tusanisa okola nange nsanisa okukola kibu kikutwala kiti kirungi tekirina buzibu kayina ebibuuzo ebyange ng'omuntu yasa bina ebibuuzo byotera okubuuza abakazi ebibuuzo leero ndeka mubuuze genda maaso ndi muwulu nsula nze maaso dereke ndeka ngalirindako puroguramu ekomaawo galagala ku program dasa magambo nakalibuuza ekibuuzo kyonayagala okubuuza mubuuze ekibuuzo kyonayagala dereka amalirize kambuuze abadde alina ebintu ebyayisaawo ebirala omala ekyoli oti ewaka waliyo omwami ndeseeyo anti wange teri mwami kyona kito ebyaddala ddala ndanga muntu emala teri kugwa mwami Kati ate njagala nga nembulamu era temuli nembulamu temuli omu bakuzaalawo ndiwekalagi wewekalagi compound yamwe nene esobola okutuuza abantu nga 5 mu mwezi kalagi waffe bugerere kalagie ne mukono abaje ngomambadde mbuuzi compound yewamwe nene sotuuza abantu nga 5 ku 10 mu mwezi gw'omunaana otuli n'ekisaawe ekitwetoolodde tusobola baagala ki bingi nnyo byosobola byebayagala sente zo nninamu abazesendera concert ligadirigajatekola mu bijjo boto bwawayingira mu Silvia Namugenyi jatukola mu bijjo wama Rachel webali okujja ku mando so wakuma ddi okujja wange wakuma ddi okujja wa ndwiridde ddala eno radio bene yagikolera ffe boddeyo niweebuzaabuza eno radio yaffe gyobasanguwensanguwa oluvannyuma lwa mwezi eno radio yaffe nga gwona nkoowa anedda zisobola kukoowa tebakulya ssente naye nga music agenda atya music mulungi talina buzibu kati tudde ku music ku music music atambula atya kansoke nkozeyo waggulu ku federation yagendayo ku federation wagendayo ku federation sibimanyi sigenda naye sirinyangayo yadde ekigere ate omwana mugazi nnyo nno mwagadde oyimbidde ebbanga ki ekyo ebyokubuuza byakulema entu byokujjako okubeera serious natandika 2020 okubeera serious then mudani Eagles nga tukyaliyo atandika yali 2014 kale kitegeeza ku lw'omukaaga tusuubire ki lwomukaaga musuubire bingi nina okuzinamu olaga waddere nammwe omwana tumujje mutulo naye twagala kukubuuza byaffe bya freestyle byaffe bya freestyle tunyumyamu bunyumya tunyumyamu bunyumya munaabirayo ku papaazi ku lw'omukaaga awaka
Ala tukubide simu najja tumulabeko nga tanagenda ku papa. Tanagenda ku Kagamba skale basabe 10 n'ebyo nayo. Era tuya freestyle. Kumanya aliwo kotogera. Njagala tutandike ku music. Yes sir. Tutandika tutya music, oyingira otya music, ani akuyingiza music. Okay. Njagala wevuge weka, ani akuyingiza music, otandika otya music. Ntandikidde bizibu ki byosanze mu music. Okay. Concerts mekazi wakakola. Collabos mekazi olina. Okay, nzo kutandika music nali mu vacation. Ne bateeka auditions za Daniel Eagles. Ezali ku dance floor. Nenzija twali abana 12, tutuuka mu 9, tutuuka mu 5 paka mu 25. So nempitamu netandika okuyimba. So natandikira mu Daniel Eagles okuyimba. Then eyandeeta mu music bamuyita Aizonti ne Mubajje. Mubajje waffe ekirema. Mubajje ono wafuula wemajje. Banga dictator yangana Mubajje tanu na isu Maria mulike. Dada mwayiriza. Ngoba muwaka. Oyatya ne ngoba muwaka. Oyo uliddeko ku nte gye bagamba etayina mayembe. Bamagaba mayembe bamukira. Namira. Namira. Wanji. Feno tuli bantu bakulu bora. Nze kale baga lyemulabidde Mubajje ebyo tabiriimu. Kale omubuuzanga for Oak Street. Kati ayinza okuba bikolera eyo naye waaba n'omuyimbi we agalina byatakola maaso gange. So bebandeeta mu music netandika okuyimba. Challenge zensanze nti edda nga tukyayavula obanga tukyanoonya abantu okutumanya. Twafunanga obuzibu nti otwala oluyimba ne baluteekayo baluteeka mu kasero. Njagala otutuziza mu speed ya ngwadde wevuge weka. Omuntu omwana yevuga. Agiteeka mu feed. Olina chance etulimba. Olina chance etugamba amazima. Sirimba buli kyenjogera amazima mere. Kati ozze ku bizibu, olanikidde ku bizibu. Byosanze mu ndongo. Byensanze mu ndongo. Okay. Nti enyimba zaffe edda baziteekanga mu kasero. Betwaziwanga oba oluusi nga zikubamuko nga kukyamusizaamuko for like 1 week. Then after nakolaki ekiwatu nekigana nalekerawo oba sebisinga ngaakola bwati nateka ekibatu eyokuteeka enyimba z'omukasero challenge ey'amaanyi kwa gyosookedde kugiwulira yali ey'amaanyi. Kubanga nze nali nyamizi kubanga azanye ku mpewo era bwe yazanyanga nayitanga ekyalo tuba ne mukuŋŋaana akayimba kagenda vuga ku CBS. So bwe saakawuliranga nalumwanga olw'ensonga nti nali nkatuteera nga nsuubira okukakuba. Kumbe Nneka yakoze bwati n'ogaana. Nedda by the way nze saafuna nnyo bibatu. Webanga challenge gy'olina oyagala music. Ye singayo bunene. Nze saafuna nnyo bibatu kuba nalwawo nnyo okubeera nti ndeeta ennyimba kumpewo. Kati nagenda okufuna ebibatu nga ntegedde ebibatu babisaba batya. Bagenda okusabiriza. Batandika okunsabiriza. Chance lwaki tebafuna chance? Tebafuna chance eyo olw'ensonga nti ebiseera ebyo bwe nayingirira mu Daniel Eagles Mzee Yutaye yalinga alwaninga ebintu ebyo. Ngafuna bamanager fenga tetutuukayo eno. Yasite ofuna bufunye nti Namiro ogenda ku CBS kusaawa eziti obitegeera ebyo. So kati we twatandika okwepambanira. Mzee Yutaye Honorable Lutaya. Yabayambangako buli kimu nga. Yes. Tuyambangako byonna. Okuva ku studio. Kuva ku studio, video, promotion, ebyensula, ebyendya, transport, byonna byonna yabikolangako. So kati time we yatuuka nga naffe tulina okwetakulira kubajjukira yalina abaana bangi abokukwatako. Kati nga oluusi naawe obeerawo ng'olaba oluddewo abawandyetaaza okufulumya akayimba abantu okumanya amangu. Yakikkirizanga ekyo? Yes, yatuuka time n'akikkiriza. Ng'osobola okuta oluyimba nga taluyiseemu? Yes. Naye ng'olumu waamu n'aluwuliramu ne mubeeramu n'ekigambo kya Daniel Eagles, then oluvannyuma oluyimba ne luteebwa. Kati nga galina kuba maanyi go okubeera nti olupushinga abantu okulutegeera.
bwe mwabeererawo mu Eagles kati ninyonso nyo bwe mwabeererawo mu Eagles awo mu the new Eagles buzibu kiwe kubanga nalaba mu ngeri gye mwali abaana abangi temwafunamuko ku bukubagano nti gundi bamugize nnyo gundi waliwo Giovanni bali tebiyinza kubulamu olw'ensonga buli muntu yajja ng'ayise mu auditions ezo ng'amanyi okuyimba ate buli muntu yasuubira nti bagenda mumuwaayo akayimba bagenda tunulira nnyo ye yes naye nekituuka time nga mzee alina programu ye okutwalira ddala emyaka ng'ena nga Namiro tannakwatwako oba ontegedde so emyaka 4 ku 5 gyo gyayita nga mwendi nga nyimba ku stage naye nga siina luyimba luli ku mpewo so ka time netuuka nensooka nvaayo okwo neŋŋamba akansooka ennwana enganze nensooka nfayita awo netukolayo kakolabo ne Mwanje ke bayita Awululu then oluvannyuma nenkola nyongera kwagala mu covid awo paka we bankubira ne baŋŋamba Namiro komawo tukole kati nenkomawo nga nkomyewo ku bizinensi noddamu ate ne baddamu ne bakusayininga omulundi omulala sasayininga bula nakomawo okukola nga nsasulwa era twamugamba mzee twagala sente bweziti nagamba twalinazo nti nagamba ezo sijja zisobola naye nja kusobola zino so kati olwokuba nti oli daddi waffe tetuyinza kumukayanya nnyo ne tumugamba kale mzee katukole naye tuliwo for business yes genda maaso ebirala nga badde tunyumiza challenges zosanze kati ebirungi byenfunyeemu challenges zosanze mu ndongo zikyaliyo kyogamba challenge yokayoka gyosanga giwasanga eyo eri eyokukwata ennyimba zaisula mu olina wogambidde nti walwawo nga tebakuwa luyimba n'otuuka time n'ogamba akanepamba ninkole kindikodinga eyo luyimba I want to know that experience gye wayitamu ofuna oluyimba olwogenda gwewepamba ne mu studio wetwayimba akayimba ako nene Mwanje naffe tetwamanya nti kajja kuba kamaanyi ke kayimba kakasooka asike kasooka waliwo akayimba bali bakayita ŋŋenderaayo akayimba ako bakayita Awululu n'akayimba ke nasooka bakayita ŋŋenderaayo akayimba ako nakeeyiiza nenkawa muzeeyi n'akawuliriza n'akatwala ewa mwami Eddie we ne Eddie we n'akawuliriza nti wali kye bakyusa Eddie we muzeeyi n'amugamba bankolera akayimba so nenvaayo mu studio nga akayimba nkamaze sako ke nasookerako nenzirako era akatambaala ng'era nze nkeeyiriza kati papa naŋŋamba ennyimba zo nnungi naye nkulu ku ggwe naŋŋamba kati olina okukkamuko woba oyiye ennyimba oyiye ebintu by'abavubuka kuba byoyimba byaba mukyala Joanita Kawalya okyali mwana muto so kati ne Mwanje yalina idea eya Awululu naŋŋamba lwekyo akayimba kano kawulira otya ne mugamba kino kikyuka kidde wano tukole bweti so ne tugenda mu studio ne tuyimba akayimba ke kali akayimba akanga akokusatu aka Awululu ne Mwanje kati Mwanje wenyini obisobola ovingoti bya Mwanje yakola ki Mwanje talina Mwanje wabivundo talina kyayinza bagamba basala wano Microsoft Word yali olomulenzi olwo namulaba yali omulenzi guna ku TikTok mbuyalwala n'okulwala yagamba munze kukituka ku nsonga eyo mbuyalwala n'okulwala mwabimala muti bya Mwanje by the time kwananga kozi anti era kyekiriwo bamuwala abamuleka ekiddako kuba kwepiiza benawulira ebyokweyagala Mwanje by the nze teri mwana wa kibiina yali ankwanyeko tuveeyo nange Adini yamuno ntegeza ebintu ebiseke ddala bwe batulimba nedda babaagala tuusa bubaka babadanga neke gwe yatugamba Namiro ne Mwanje abalabako nga gubasaza mukabu nange we nabimutinjao baabalabanga mugulu b'ekiro muno oluyimba balukola kiro mu saa 9 oluyimba lwalina lwa misana waliofunyemu experience uyo alavu yali mu luyimba olwo wulira
Nongamba nti wamuona. Inezo wemba nyimbo rede nyimbisa mukwano. Ngera bonda abantu nuza mukwano, njogeza mukwano. Nze mukwano. Okay. Kati biba bisuubira. Experience yasooka mu studio. Natyamu uko kubanga nali voicingangako. Ne mutandikwa nalowooza oba ndi mukola nsobi nga ngamba eddoboozi lyange terigenda kuwoomera bantu, terigenda kunyumira bantu. But ate lwe luyimba olw'amaanyi ennyo mu instruments, mu bigambo, simanyi we neza kulwogera. Lwe luyimba nga olwasooka nate lwe lusinga amaanyi. Singa oli balitangenderaayo. Yeah. Oli baba luwuliriza amanya nti ono yali music w'amaanyi. Music nga gwe ngamba nti va ku bintu byagamba nti namutandikira mu New Eagles bla bla bla. Nga gwe gamba nti weezuula otya? Zisimbangako wantu wonna before gundi. Nali ku ssomero n'ensala n'enzijeno. Okwezuula nti nsobola okuyimba noga nti nsobola okuyimba kuba abantu abasinga batuliyimba nti naliko weebale nnyo okukyogera ekintu era sabatulima naliko mu kyaki sibangayo okoyadde mukwaya bw'owulira nti Eagles yawukanye Sunday school bw'owulira nti Eagles yawukanye Golden ekutte New Eagles ekutte Argentina yandeetera bwe yantuusa yaŋŋamba gwe sikumanyi kati ddoboozi lyo lye likweyimirira oba talenti yo kogwe tewali tabu. Nemugamba kasitomala ndonzizaayo eka kuba eno gyondeese simanyi. Nali simanyi nateete nawefaanana ngaze nkoma waffe erikireka bweyogerere ebbanda. So eyamala nanzizaayo ewaka. Nawona izo nti. Nina omukisa ogwo ogw'okubonaona abantu. Nagamba akaaba n'asiita n'ebigere. Saaliyo. Kali katonda ino kasasira. Manna. Naye nga lekyo bitambula bitya? Bitambula bitya? Birungi sofa, tebina bizibu. Nkwagaddeko mazima ebizadde bisinga bayimbi batuyimba. Nayimba mu kyaki, zirabikoze bitanze waka nayimbanga nga ngenda mu kinaabiro mbeera nnyimba. Buli omu ayimbako mu ssabo lya jjajja. Bangako yadde mukwaya. Bazadde bo bakitekinga batya okukuleka okujja mu ndongo. Kubanga endongo ebisedde singa bagifaananga mulimu gw'abayaaye. Okay. Kalizo taata wange ebintu by'okuyimba tabimanyi nako yadde. Era tamanyi nakumanya nti ndi serebu. Amanyi akola mu ofiisi. Amanyi akola mu NSSF. Kale asobola okuba nti akimanyi nti muwala wange ayimba naye si ye muntu waabyo ennyo. Naye kati eno abazadde abankuza yali bali awo Kireka. Kati omukyala era mubajje yajja. By the way omukyala yali aganya agamba omwana nga akyali mutoze najja mu ndongo nga alina emyaka 17. Oba 16. Oba 10. Temuzya bannange. Daga muntu tekwako. Kutwagala emyaka emituufu nga musika. Wayogera emifunga munyiiga. Oba bayimbi emyaka gy'abakola ki? Naawe kennyini tosobola kwogera gijjo kale gyogere. Nyinyi n'emyaka 32. Sigiwayo. Era osazeeko ena. Saga Kale kati awo mwami Mbajje najja ewaka nansabayo era bamulayiza nnyo ne bamugamba omwana nga agenda kwonooneka omwana wange mukuume abayimbi balwadde bajja kulaza omwana wange. So n'agamba nedda omwana ye nga ye waba alina empisa ajja kusigala nga waali mwana wo nga w'omwagala wajja okusigala nze njagezaako mukuume mubuulirire. So byonna byonna Mbajje yabikola era nenvaayo nenzija nenyimba. Ngati njagala enkwataganayo ne Mubajje. Enkwatagana yange ne Mubajje jukira yali mukwano gwani gwa Izoniti. Ate Izoniti yayitanga nnyo ewaffe awo. Gambeerawo ko nenyimbayimba mukaawo ne maana enzirayo mu nnyumba. Ngamba gwe okukwatagana ne Mubajje. Anti kye ndi mukulaga nti Izoniti we yandaba. Okundeeta mu audition. Kati awasooka oleke kati katugende wa Izoniti. Kati Izoniti yategeera ati gwomanyi oyimba. Anti nkugambe nabeerako awo kabalaza kewaffe. Empisayisaamu nkone nga nyimba z'abannange. Izoniti yalina ibamu.
ati yali neighbor nenga asaladde eri bwati ayite Yaliwo eki? nga badde Nakwewaayirira kati. nedda kyegezako okunyuma bwe kiri fe twabeeranga ku kkubo febaffe ku kkubo naye nga naleekaananga nnyo nga nyimba ennyimba z'abannange kati aizo nti yayitawo emirundi naye nga nze simumanyi kati we yennyini neyeekaza n'akyama ewaka n'abuuza maama n'amugamba omuwala gwentera okuwulira nga mpita wano nzireeka nikwe kumugamba ogamba Namiro muwala wange kane bandeeta weyandeeta yasooka kuwulira aizo nti yali akayimba alayira naye nga nange simulabangako biseera ebyo ng'alina n'enviiri then najja wake wa maama n'amugamba omwana oyo amanyi okuyimba waki tetumuwaayo omukisa kuba waliwo audition biki ezigenda okujja eziriwo eza Daniel Eagles zimanyi ziriwo ng'ennaku z'omwezi bwebiti byonna n'abimunyonyola kati mami n'amugamba n'omwana wange naasobola nga muto biki ebyo kati ono kwe kumugamba tumuwa omukisa ko ye kalo jja mugenda saawa mmeka nti bweziti mami n'angulira akateeteeyi n'akola ki aizo nti ebiseera ebyo nga tutambulira ku booda n'anteeka ku booda n'anvuga ate nze nali manyi amakubo twayita obana ku northern n'andeeta paka wali eri so kati we nalabira ne mwami Mubajje baliyo basita gundi nagamba gundi ani aizo nti oyina enamba ya aizo nti naga namba ya aizo nti tujja kumukubira aizo nti kati aizo nti yagamba nti kwatagana ne Mubajje yakwasa moja nanga ati ono yugo ntambula naye aizo nti we yantuusa mu audition nangamba sikumanyi nejjukira we nayitamu era twakola nabo Mubajje ebiseera ebyo yali manager wa Daniel Eagles so kati nembeera nga ntandika omumanya abantu naizo nti netandika okumumanyira ddala ne Mubajje ne mumanyira ddala abantu abasinga bonna ne mbamanya Mwami Diiki baani bonna ba promoter kisobola okuba nga tubamanya so kati awo aizo nti kwe kunconnectinga kwoyo naye nga oyo naye yali manager wa Daniel Eagles Mubajje yes tekyandetera okumumanyira naye ne Mubajje aludde ne gundi aludde ne Mubajje enjamu ebazaga eri Mubajje aludde nani aludde ne honorable Geoffrey Rutaya baludde nabakolagana ebbanga ddene era bwe oyagala otegeera emize gya honorable nayibuuza Mubajje nesimanyi lwaki Mubajje akolagana ne mami Irene Namato oba eri etya ogimanyiko tebalina buzibu nga ne mami leero abaddewo ate nga era Mubajje yamuyise anti waliwo Mubajje waliwo honorable yatabukira ennyombo ng'atambula ne Mubajje nenkuuli ebintu waliwo era we yaliko driver nanti wekugambira nekikola kye kati mbunga mami abanoonya tabalaba mami ayirira abanonya tabalaba mwera Mubajje ekolagana ne mami ayirira si nnungi nzeyiza kikubuulira sebo ebbanga linakola mu New Eagles sagala navaayo nga tumusajja yali asinga okubeera oba nkito ow'ettabu era waliwo tabu sayina labayo sayina muntu nete nyingi tuli mu kwogera nti waliwo tabu nedda tata payasi nze nyina okutambula ne Mubajje bonna nga banjayanira ekisooka nali manyi ekyokukola nze nali sharp okuva ku lunaku lwange olwasooka ngabona bakuyayalira bayira beze bwenkunyumizaako ku history wange nga ngenda mu New Eagles Rutaya bwandaba nga ndeese aizo nti nga yakayimba oluyimba gwe yaleeta aizo nti mu New Eagles nze yamuleeta nze gwe yakubira nga baali balina concert yali baani mu bed cover n'amugamba nti aizo nti omwana Irene yamugamba n'amugamba waliwo omuvubuka gwe baatugambye nti ye manager w'oyo omuvubuka yayimba layira ngolo Eagles enkadde gesatulukuse yasatuluka bakava mu concert bali bagiyita ali baani mu bed cover nga bayise Aliet Kisakye
bayise batiti okugenda babawerekereko Titi Tabero yali mu Eagles yalimu era yaliyimbira ddala mu Eagles okumala emyezi gyalinga nga 8 kuba Titi siyo mu kubayimbi abayanga okuva mu bayangwa nnyo okuvaamu neba Evans naye nga bo baali ekyali kibaleese baali baze kukoza kuba bano baali obedde essaawa ezo tebaayinanga nnyimba naye nga tebali balina okusigala nga bakola okulagako abalala nti bakola ki nebaza ku Titi b'amaanyi buli kibiina ekigwa ekiba kiza okuseera omu ku babigenda bakubiba ekiraka babeerayo ekibiina kyabyagala nga buli kibiina n'ebibiina tebikyagwa naye kyembaddengezaako okubategeeza nti bwe tutandika Eagles mukubi wa kiraka plus mutaya ayagala abayimbi alina abayimbi be yali ayagala nga tanaleeta bano bayimbi abo kwaliko King Saha n'amugamba nakasayininga ne Saamu myaka bajali 10 myaka gyasooka nga yakabeewa kamiliyoni n'agamba noonya omulala bamuyita Diana Nalubega bwe yakubira Diana Nalubega n'amugamba nyina omukasajja yange nafuna no mu Nigeria kati ijja kunneetaaga nga mugenda kukola Masaka ate nze nga bebi antutteko wa Nigeria by then nga bookya kolutaya n'agamba sigenda kutawaana n'abantu bano olweno ogwebanyumiza ye history yatandika ekibiina ekya New Eagles kuba ebyo byenjogerako twali tutudde ku Dabani ebyo byenjogerako twali tutudde ku Dabani n'agamba naye tugenda okukola kankwate ba Evans balina zinnyimba zaabwe zimulungi awo akutte ono mugenzi yafa Aliet Sache Aliet Sache yayamba nnyo omwana oyo kuba omwana oyo njira kyabagana talina kyabalimbe kyonna yali mwana muto nnyo n'amugamba kati era eyo performance lekyo Namiro gyakola yagikoppa nnyo ku gundi yabimuzimbamu Aliet Sache era yasooka n'okugulira obugoye bwe yatandikirawo ku stage namugamba olina okwambala obuntu obufaana bwe buti ekirungi olina figa nnungi olina okwambala obugoye bwe buti era okusikiriza abantu bano okubeera bwekine bwekiti era okuperforminga booti akabiinako kabe nga gasobola okuvaayo era n'obugoye Aliet Sache yagendanga ekambala ng'abukula ebintu bye mbagamba kati ge mazima ga Eagles nze bwe nagenda by then Eagles ng'etandika nze nabeeranga twagendanga mu safari twalinga tufuna emitwalo 10 nayizo nti kati mitwalo egyo 10 nga tulina okupangisa loogi ke tulina okulya nga tubameka nga nina omukyala nga naye alina kiri kitegeeza sente ezo lutaya natuga sente ezo ngenda okubibala abalamu ziba zikoze eki ziba zibaggwako simba wakati kyetwalikoze zibadde ngamba nti mubajje yagira ddayo e Kampala tupulaninge byalina okukola aizo ntikola ki asigale mu safari bwe natuuka e Kampala show yali bali eno ojukira safari Namiro gye mwali muvuddemu e Masaka emusala busaze ne muddendo obunyo mweno Bunyoro kati bali bayitawo bukuya Kasanda njijukirawo bulungi nnyo balina ku hoteli bakayita Perfect so bazimbyewo n'ekifo ekinene nnyo kino ekiseera taya nankubira essimu nali wakaawo ewafu aŋŋamba aye mwami mubajje mbadde kusaba olinyojje seera ebyo twali tetunaba nakumanya nti n'omuntu avuga ne kamotoka nga kake nga tulinganinya baasi yali taxi nentwala okuya Kasanda nga tutula ku hoteli ng'aba mubajje olina obukujjukujju bungi nkulaba gwe muvubuka asobola okuzimba New Eagles n'ogiteeka weerina okubeera ebyo nno babiŋŋamba nga tebampadde yadde siringi ekikumi wabula bampa omutwalo ngula ekitabo black book pen oyo mwami Lutaya yenyini nenyuma ebyo bituufu bwazimpa aŋŋamba nti okusinziira bwenkulaba ku bukujjukujju bwo osobola ozimbira ddala abaana bano mu mbeera yennyini ki akati awo nagamba Irene sooka osomere ku mubajje n'abaza abantu z'okola ki z'omanya ziwandika mu kitabo naye agatekeezeze nagamba olaba azimbya izoniti nga tebalina yadde 10 kati ninnyo kati sooka tebajjukiza ntambula ne MTN mubajje story eno mpanvu mubajje yetaaga lunaku olulala
kasito tumugiyeko bite ye mubajje tumugiyeko bite ye mubajje sole eno mpamvu sole ya mubajje mpamvu ndadamu niyo igozaawo iwamwami Geoffrey Rutaya ne bwe yazaalayo omwana yatugamba era ni nebe maligira bimubuuza nti mubajje ne mwana omu mubalo so mubajje yazaalayo abaana awo munyo era mubajje kintu yazaala mbayini era mwami Geoffrey Rutaya nkimulopera kino nti mubajje yaleetera embeera esatulula ekibinne ekyo yagatika kino kikubuulira mubajje omuli wano mami ayiri takwagala nnyo by the way kyemwogera kituufu Irene yankyawako yankyawa ali lubuto lw'oyo omwana Petrina by then yalina oluyimba lwe bayita kuzaala kujagaana kati bwe yabeera n'olwo olubuto lw'oyo omwana yali tanjagala bano bakimanyi kubanga ono by then balinga bwe bazina amazina kola oluyimba kuzaala kujagaana kati nga bano bayayaana nnyo tubatwale ku mikolo mu wiikendi banamiiro tubatwale ku mikolo bazine asobole okuvaayo n'ekyetaano nga waddayo sseba aba agenda kujooga banne okisekedde kwekyo ekyetaano era kyobola munaye Katonda ajjawo abantu abajjawala kati tukutadde kati nze gumulya mwenze njagala nyogera amazima yedda kuwaga nga bakubira anko onalebo nga babeera ne mubajje nga batawuka nga beewambye simu nga bazijjako mami ayiri naga nti mubajje yatambuza show ezitaliyo mubajje yatambuza naye show ezitaliyo nga bazisayo batya nga ate akawunti y'omukulu sende omukyala show zabangayo nze baŋŋamba show zabanga nayo naye nga bongerayo obudde naye essaawa 8 emmotoka yayabisa omupiira naye kati ekuma yakati nekyo kyogera bituufu onalebo naye mumuwayiriza kwekyo kyennyini onalebo okimanyi ndino takwata show ya bbaala mwaya byange emipiira mutugenze mu mbaga gundi nandi lwakibagamba ndi muwayiriza Lutaya bwakwata omukolo ye muntu asooka ku mukolo ate takwata mikolo ebiri nandi bagamba mwafulumya omugole munamulina takikolangako okyayogedde kyekyo omutakwata mikolo emeka akwata gumu naye naalima nze omugole namufulumizaekudde ku nsonga z'omuyimbi ndabi ono kyayida muggo neŋŋamba banna ayida muggo omwana kisiikisa ebyanya ensonga yayida muggo ayida muggo ali wamazira tu naye kino kyembaza takimanyiramu sabo kyafeene ekisano kyampa nkitwalako ekyalo naye mazira tolayira ejjoogo sibu yavayo Masaka abantu balina ejjoogo negiyi Kampala kyogera eki natugiwogera wano natupako omwana kyona kyayiddamugo nga nakirambulanga ayinamuolaba ayinamugo nga alina embazi nga mmanyi rekyo nambira alinesula andi era labayo ku posta yenyini eyoku Saturday ate era kwali suna wali buzibu naye baine tudde ku show musomye okubuukabuuka ebyo show bwetu tubeera byaffe gundi eshow eri etya show egenda kubeerawo wali ku Papa's Sport ya Makindye lunaku ki Saturday eno ku Saturday eno yes nga 4 okuyingira gujja kuba mutwalo ordinary then VIP jibe mutwalo esa anti olaba posta ya show suna beni yasinga okuba omunene yakutte neno naye bwaba negira saa 5 omwana akyayogera amwekisi ate nga table ejja kuba yakakadde so tubakoola mwenna abaagala music wa Rachel Namiro abaagala music wa Uganda abaagala music omulungi cause nze kyensinga okwekakasaako nti have good music era ngenda kuba mubawa ne performance njibawe na buli kyemwagala mukirabeko omwana ngambi wano bamuyita ambassador big talent aizo nti gwoyogerako ye gwamanyi ate bawala bonna naizo nti mu biseera biri yali aizoneti mu bino simanya aligezani kubanze mbuye gwamanyi oba yesimanyi gwategeeza gawagala nga mutambula muto budde kuboda ye mugwamanyi oba nze simanyi gwategeeza naye nze aizoneti omuyimbi w'eggwanga gwentegeeza ebiseera ebyo oludde omulaba naye aizoneti twera batwogerezeganya agana kuyimba
ngenda kulya sozi walincha tayinza butabaawo enkya nagenda kujja kuyisamuko waliwo omwami ali Take ali Korea bamwita Mark ali South Korea adagamba njagala okuwulira ku mboozi ya iPhone ye Dubai mwangulire bugulizi simu mpya nange mponeene nkadde era wakikola yabasinza bamaze okugula tebo nina kyaliwo agasolo bikola ani ogeza n'oleeta kasenge kyaliwo agasolo bikola byangu oleetajjamo kasenge mukwano gwange ani kasenge mukwano gwange balina n'oluyimba balina oluyimba agenda gula tebo jemo ogamba otya tuli wano ku Manduso naye badde waliwo omusirikale bakunoonya mbadde naye mbawulirawo ne ŋŋamba abasajja bano nga tebagendeka balina kye baŋŋambye omuyimbi waffe nga mumukazizza nnyo nti gwe yayawula Rachel Namiro kwa Izoniti naye bannange nga musala omugambo musala waadi Microsoft Word yegiriyo tulimbyewa ogwo kusala waadi nze njagala bwagazi music we bambi nyimbira bulungi mbwe era ne mu budget omwagalawo oyagala aveewo mu budget nayo omusabira sala mbi mugambe kulabo yagifuna Rachel Namiro nze ngenda omulaba nasooka mulaba ku show ya principal yali side z'eggabe eyo oba side z'eyo busaabala akasikaati bwe kagwa ng'ayimba ne Eddie Yawe ate Eddie Yawe ye muyimbi wange basajja abanyimbira nyitegedde wensooka olaba Rachel Namiro naye nga kiina vibe kwe gakyali teyali vibe gyebona yali yamwagala lwakateeka ekitabo manyi teyali vibe gyeboleka manyi Namiro alina ekizibu kimu teyali vibe gwe walaba ekyana nalaba nga kinyeenya nolaba nga kinyeero nga muledda ate akasikaati ne kagwa n'agamba olunaku ofaananyi n'ayoza kiri mositivu ng'ogyeko okuba nti kiyimba bulungi nnyo y'omuvawala era mugamba bulijjo n'ennyimba ze zinyumira nnyo then of course muyimbi mulungi ekyo kiri tewali alina doubt undoubtedly muyimbi mulungi gundi angambye Albert Dungaman angambye mbu ebyakozesa oluyimba ne Rachel Namiro abimanyi mbu oyogera ebituufu Albert Dungaman ali awo USA agambye yogera ebituufu mugambe twagala kuwagira mwana tugule tiketi asooka aguleyo ku tiketi awo ajemu yabasooka gula mmeeza gula mmeeza olaba abatambivu mu bbaala bateekawo embeera kalate gw'omulamu ate nagamba Amerika kyalemwa wegala taziika Amerika kyalemwa emmeza nagigula owulire kyagambye jemo kasenge Amerika kyalemwa owekana tozinga fumita emboozi kati nyawo munaye ekiro ekyo nga wookiraba kiwala kiyimbira bulungi nnyo ng'ogyeko ekyo kati luli mbadde okunyumiza bwensooka okulaba Rachel Namiro kati ngenda okuddamu omulaba ku social media era kuba nakali akavidiyo nakalaba ku social media naye ekiwala kino nga kiyimba bulungi naye nali mbakonfusinga waliwo omuwala omulala Eddie Yawe gwayimba naye omuwala oba yaani yakola naye oluyimba olulala oba laaviyo kati nga ate mu mistakeni nga noono nga mbatabula kuganga bambuzaabuza kati munange nga nkubira gundi manager wange by then yali Simon Rowe Rachel Namiro manyi amategedde ye balakizagalo yitawo ezimu tegedde lwaki ekiba ezimuzagalo yitawo Simon ono muyimbi agala maaso
tandiso yimba kati njagala musayininga okitegera Igwe abayimbi awo ba Brenda Bale kati zeno jemo promotion zina abayimbi otomanyi na mwe owuli tukasibo kwagaliza abayimbi na dala abayimbi obulungi njachi kugamba kati ngamba Simon Rock kati ndonyizo omuyimbi oyo bayita Rachel Namiro mpulira music we mulungi nga Simon aganji olaba nkabira mu bikire nayo namukigidde mu ngalo nange nga Simon angamba Rachel jamu kutuusaako naye kati emabega kaawo nga bino tebinnaba nga tumaze okulaba share principle kati nemulaba ku social media nga waliwo omusajja yali amuweereza kawundo kati bino byomanyi baweereza surprise yebotuzisala emboozi kubanga omwana ono wamugoberera kuva dda olenga kyoyagala olenga kyoyagala nedda taata nedda engobera gye wali omugobereramu wali olina kyoyagala babine n'abandi bakirumya kiyimbi naye babine kiwa ensonga zakyo kyagamba gayindudde simuwuliza yansuulawo nemenyako omutima nengamba nange siriwalira bulijjemo mugamba agula tiketi nangali agambye ku lusada lyakoze atya ku papa Rachel gundi tiketi za meka tiketi tulina tiketi za mtwalo then nezesatu emeza onagenda emeza yakakadde jema uyo bako byomugamba nze mugoteredde ate uyo akulondodde ebbanga ddene waji nange omuyimbi wange Rachel Namiro nsensebusebuyo atinako katindiriko linako katirijemo alentasebo yomulindako yo mumerika kamanyu Oluganda waje Rachel Namiro mkwano oli otya ndi bulungi ogamba otyesebo banange eddoboozi webale kuyimba bulungi webale kumpa kolabo oluyimba munange aluzanyiremu abantu balungi wakona bayimbi kolabo zange babiwa oyimba bulungi noluyimba wate twalumala gwe waluta olimba baseba yaluta change ne password zange zonna yazi olimba ndinaddemu kakati webale kuyimba webale kumpa kolabo omanyi bayimbi benjagala bebera nga mwegomba naye bwe mutuukako empisa ze nezimungobako nezimunta webale kuba na mpisa webale kubeera na vibe owulidde olina vibe eyo omudigido omugwagala nnyo 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 tobowa muntu bwebeera naye bwembeera eibada bwetubeera ffenna bwenkola oli wa tembo ngulako tembo ate agulemu yakakadde so kuntera wano ku simu yange nezikaaba aneda kyengenda okukola kanguleyo tiketi za mitwalo 4 tweyanza nyo tiketi za mitwalo 4 nsubiddwa nnyo obutabeerawo naye okola private gundi ojakuyimbira ne mukisenge nawealikyobookola ogenda ziteeka kuno katikati wamaze era mugamba terekeza Guinness kati ndakali agambye nedderiki ndakali agambye nedderiki kati bwekibalayo bubaleka bakoddomi mbubagala Guinness nabo wasoda mugambe yemoga nkubuuzemu nedda mugambe kala agenda kubeerawo tugenda labayo kala agenda kujja wano webiriziwa mande kala agenda kuba wano weekend mande jja wali wano mande jja agenda kuba tujja yogera ffenna neffe naffe tulina okujjamu ffe omanyi ku kyalo twalina ekivubuka naye nga bwekiruma ow'omuwala kyogerayo byakyo ale wano waliwo deriki ole dakali ate mulasimangu kale tumaze
Daka yeka. Wete medaka bazi kugulu. Kali gondo oguze tiketi za mitwala ana. Nguze tiketi za mitwala ana. Yeah. Ne kurete ya bia. Ne kurete ya bia. Kuna kulenyini bwe mtu. Jasula dosuza mu. Why osuza. Njagala muntu walire ne bossa. Njagala muntu walire ne bossa kukivulu. Bwe mtu ukabe. Kali kyobokola. Chamunika munkubira ngangusunda. Kyobokola. Tiketi ya bossa jiteke ku tiketi ko sete za karo izago niza recho na miras. Kani beni FB ofe dasula tosuza mufu. Kati ata awatadde kivulu njagala wonyo. Bwe nakolera wo shwedukira we nakolera we. Papa message ya jokubulira nakulomebwa milioni 5. Akubulire papa message mukubira. Tujira tunya kuogo. Tujira tunya kuogo. Daka liabuza tujira tunya kuogo. Papa mukubira mukubira ngaba omwegwa bukadobo. Fitwa bintu bya kwewola. Alolozo lomukaga luliwa. Aya. No mumeri kajeno navo nalinya boda. Lwa mukaga. Aya basi. Choyagala. Aya basi. Kali tuliza message ya Recho na miro yagero tugamba. Kutumanyiza. Nangenda kutegera. Baby wobagwe ngosanze omuchala atayomba gatalwana alinga nze azimoba ochaira chi nafuna gwe namala atwa eri Limpeddeko. jeyo miseka ndugenda kwerekereza nofe ninga sena kwerekereza omanyi ni abakyali bange ndako n'abakyali bange Nikalango jali. Afande kalanga by the wow. Wana afande kalanga wa nimbe. Ono mwana wammwe. Ono avali mukono. Afande batalimba. Bina. Tainza gana kuona simu ya. Afande kalangwa. Tainza gana kuona simu ya ndege. Mpuliriza. Hata ono mwana wammwe. Wana afande mwanimbe embuzi. Eyo byangu. Ekyo n'ekivaako. Kati mukole ekintu kimu. Ngulire emmeza. Afande. Je bali musi. Ono neke. Inamba wajijjamu. Bale bayamba yange wajijjamu nti Ali ku duty. Abakuumi bolulida ajjaga bula beebase. Ate nga gwa bakuuma. Nga banywedde bona bagudeka gwa bakuuma nenga bona bana bategeera omulimu gwabwe. Owaayi nina mwezi oliwo omuwala wamuwaawe mukonaawo owekala ngadde ekala gyawo oli kumandu bane baito liiko mugamba kakajjeko akamonyinaze kajjeeko bakalyaga kajjeeko bane bayigera kusika eryo toli kumandu so Afande, bano wabalagako kweri ente eye milioni 8. Ne lwaki sibaleta ku farm? Otutira eri embuzi eri bano babadde bawakana ne mbagamba ku farm manyiyo sikonkona kwentuuka ne bemba obadde ki ono sebo ndi waddala gyali owaaye afande muwala walina concert niwaki omulekerera woli mugambe mubibisulu uyo wayewa ndungogera koki nenga mwanyi mwalawo wanyi awo kiba kiwedde mubireke mubajja kubireka enja afande era jiku Allah akbar
Kale kali fenenda kali nedereke. Fenenda afana tochikola. Afana fenenda kali nedereke tukunonye kati. Aya. Afana ne ndanga ula kukuluma. Afana ndeke enda basi wa moluzi. Ndanga nisimuleka. Mulete wali waguru wali weli wetwali. Afana ate watani kutwala abantu nga tontaddeko. Omuntu wanyija ko. Mugenda kuba simu yo. Wage zire deriki. Chegamze. Sebo yugola yaberanga nga yayinanga kagundi kano buno convertible buno oba abantu ababiri. Bugundi kasingo do. Sebo nga asobola okuleka wano n'atwala mu baji. Unaleka wano chikola yaso afane wanyija kumutu chikola kati ngaleka wano atwale mu bajire kati kuko manyi ye nyine ayinza okwereka ndake gwe manyi afane yeke nyine asobola okwereka mulo kajera birawo data musawe bigete ye nyine yereka mubaje buleka kayogera ko kimaji oyo mukwaro nze baga wamarecho fonde kulanga gamene agenda kubikola ko agenda kula table ndo agenda kula table kuno so skole mgaru kuli ticket yo 10 ebya agenda kubimulabi ngambo so skole maka eno manduzo maka so bene yajikolera ffe tete ina gwebola fena tuli wamu papa dunga man fena yajitokolera ya fena papa dunga man atugulireyo bene yazimba magala magala kene sina atugulireyo nenga bene yazimba kaseti baba noya yazimba makula kaseti makula bajulira why onoko gangu kanonye kum papa keni Mark South Korea ugambo otya Mark South Korea yabuziza ku kyesimu ye Dubai wamana inambuza nti atunyimize ku story ye Dubai byatambula bitya angambi atambula omwami Rogers Dungu chairman Katuba chairman Katuba atugulire meza ni chairman Katuba asolo gulire chairman gulire meza ndugulo ticket za America obaye basi tasobola kwe oli sitende dawe bangamba yebakira mugalubindi basokubanga avuganga naye yebase mugalubindi zeziraba yala kyabali yebake tasobola alijukira ali Los Angeles agambya ina we yakalandi nganja kubulya we yalandi Chiamani yalandi aina walandize muka tukuliyo si Uganda na ina walandi tukuliyo ticket agenda zibula chairman Katuba ani anango msajono ya ali nyenyonyi buli dakika buli lunako buliri wai nange naye banume nnyo nengula buli nyonyi bw'abaana abato naye yangambye nabutadde yakakasiza kati nkalinya yakakasiza chairman nga tugenda tugenda sukagenda Kigali week obeli tugenda Kigali yategeke wati ngamba de yankakasiza nga tugenda fere olabe olimba kumusayi mutabiki tugenda fere na bidanga na Kigali why network simu yange ngani na yamanyi omukyala yamugyeko wifi si Korea ono Korea Korea kati yamugyeko wifi ekyo name yamugyeko olufi wajita manduzo kikwera wano bene yazimba kaseti bene yakola kaseti gwe kyobomanya yagitukolera ya fefena kweyagala teri kusosola ganda teri kwegamba kweyagala masavu atenga goja nene ko ole badde kawo nonanga yagala wale kumvunza otya twanja wala kavunza kana kasirira ennyo avunza kasiri ngowaza obera ono katakula mu n'okuta ekigere ku takoti niba akavunza kalinga godi bwabana owaye ella owaye mchara yikuje kwa Korea zili sawa mega oli mugenda kola ni tuva ku mando semano sojivanga ko atuvanga ku mando era ediseti zikumi nenga matu ngachipiki yamukuziza namba yarocho na miro jirina namba ya neko jino ya dankani
tiketi ya mlolo mutwalo gwama icho obukola nze ngutadde Nimeza. ngutadde Soka webaze Namiro ngutadde tweyanziza nnyo wayita mandoso magala muleke. magala muleke umwami Rogers Dunga ngamira bilenyo Derek onda bilenyo Dakani umwami Rogers Dunga ali California naye agambe tali California alina wa ngakule kibuga mwali Ngambe tugenda Kigali. tugenda Kigali nawe Betumala concert sewe naffe tugenda genda mubaje temweri jamwe nogenda kudungulizo tusewe tulye kyenyanja awuja sobola katugende madama ni mubaje andange tuli ku CBS FM chana mwenda katonyeze bili CBS FM manyeze DJ Neck nakulwa mande tuba mu ndongo ya Uganda tubera mu ndongo yawo ne tuva Uganda tukuba music wa Uganda yeka tetusukawo waliwo mugana yawita Robin Michael ali South Korea yao angambye kwali Robin Michael ali South Korea mami Polini angambye munyumide limu ina vibe ya wagulu ngaka muzili makaiba ka Sandra mimi mola mukuru ye Sandra mama bwa sabateri agana mola mukuru ye Sandra mukale muganda wa fomu mukuru muganda wa fomu mukuru ye Sandra waddo majeko mama nyira bintu byakubona bagagga kama nyira bintu byakuzalibwa bagagga mukirabi Rachel afetugenda kwerekereza lecho nga tunamwetekereza Rachel nteekateeka ziyimiridde zitya ssaawa zino ihaso zatandise batugenda kuba CD tuyinza nze bayiza sinyumira ku CD nze kennyini simayina giyimbirako bulungi so enteekateeka bagenda nyumira nekyeno nze nkubuli wa live oyitawo wali ku live tuyagala bintu abasajja bagenda kunyumira kyeno so twatandise enteekateeka za rehearsals era tubitandise leero ne conference ewedde kitegeeza kati omulamu oguddako gwa Saturday management gyekutegese yes kali management umuntu mubaji moje gwezinanye gwe manager management sebo tompeu CEO tompeu da sebo enteekateeka ziri tukulesa omuyimbi kati tubulize ku manager enteekateeka zonna zawedde poliisi egenda okukuuma ekivulu kyaffe kyetubasaba bajje batuwagire bamanyi management kyetegeka kibeera kituufu era ebintu bibeera tubireeta mu butuufu bwabyo fandi kyali soya amaze ebbanga agoberera management asobola obabuulirako oyo teyemeza yagiguziddira ezisaawa zagambye mukubira mwemuna agenda okukubeeza nawe mukubira nzewenjagala kunya nja kuba nkubye essimu so bambi mujje mutuwagira omwana ono nze erinnya lisolete David Lutalo agabutumidde oyo shuwa bannange omusajja oyo tulaze omukwano David Lutalo Allahu akbar era yebali nnyo yebalire ddala bambi abasajja mwebale bannange abayimbi ba Uganda babeererawo abaana bano omanyi nze Namiro yajja n'aŋŋamba nti gw'onkuziza n'aŋŋamba mbadde njagala ontegekere concert yange esooka tekiba nnyo kyangu kukkiriza kukolera baana bano abato naye nze njagala nnyo okukula ne talent kyomwana abe ng'alina kyasobola okukola ki okunyumya nze bangulidde tiketi ani agiguze neddankani ani agiguze ayinako ebiriimu ebibyo why ogulidde tiketi neddankani neddereki nekuleti ya bia tugenda gusindisa bigere kiwedde ekyo tugenda gusindisa lekyo Namiro nti mbadde kyabagamba nti neŋŋamba omwana ono ngenda kutambula naye mu mbeera yonna naye bambi buli muyimbi gwe twasabanga ng'agamba lekyo Namiro tolina buzibulanga lekyo Namiro tolina buzibulanga twatuukirira papa misasemakula tumugamba munange papa tuwadde tusaba batuweko ku kifo n'agamba tewali buzibu bano baana bange ekifo n'akituwa so bambi mwebale nnyo abayimbi ababeererawo abaana bano abato kubanga wano we muva bano abaana bebagenda okukola ki okubeerawo tuzimbe kubanga tulina kubeera
n'omusingi nga mulungi lwe mubeera n'omusingi omulungi kitegeeza kalina ne webeera nga kalina ebejja kunywera kati zino zempagi zirina okugumiza ki era tusaba abawagizi nga bwe mulaba abayimbi bebasazeho ne bagaa nti bagenda kuyimbira omwana ono n'abawagizi temuswaza mwana ono mujje mumuwagire mu bungi ffe kye tugenda okukola kubakolera birungi yasozi zikolebwa bulungi okusingira ddala mugenda kulaba nnyo live okusinga ebirala nti tutegese nnyo kuba tulina ennaku ziringa 3 nazo zakukubira abayimbi banabaki abalala nti kugamba twagala music nga nyuma tugenda kuzza ziri biri ebintu bapapa Misaki bibakola David Lutalo bibakola wali nga batandika endongo ez'endongo ezaali zinyuma bamukitegeera tugenda kuzza oyo eyo concert ezo zaali nga ziwomera baki nti ng'omwaka ogujja oba oyagala ojja olabe ku mwana oyo ensonga luliba yali yakolanga ki yakola bulungi era twebaziza nnyo bambi abantu abatuguzeeko tiketi mwebali nnyo mwebali ddala kuba tugenza okuva wano tutya tuteega nga bambi abantu baguze tiketi kuba we tunaayogera ayinza tuteega so mwebali nnyo mwebali ddala bambi abatubeereddewo n'abatanabeerawo tiketi weziri ku papazi basobola okunkubira wonna osobola okukontakitinga yenna gw'oyina Deriki ensonga ya papazi agimanyi bulungi mwami Neeke ensonga ogimanyi bulungi tiketi osobola okuzifuna bulungi Derek Duncan manyi muganda wange betwatoba Duncan n'omusembereza nnyo omwana oyo simirako buzibu tumusembereza era oluzolo olebera tumusembereza namiro bwe tusiiba simirako tumusiba tubulako kimu kusula naye okusiiba tusiiba namiro nga tetunamuta namiro abayimbi atula abayitirivu nnyo bonna abayimbi abo tusuubire nti bagenda kuyimba live band abayimbi bagenda kola rehearsals era bagenda kujja bakole kitegeeza bajja kuyimba bajja kuyimbira ku live band naye utala tumusuubira okujja muli aso agenda kujja Lutalo yansuubiza agenda kujja naye abendiga basibu manya yali akwadeko luyimba iye yampa oluyimba lwe tuli mu kutongoza yamwebaza nnyo yaluwandika yes musajja oyo alina omukono twaluwandiika okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 8 twasula na mu studio wanje kati mwagala kujja muddammwe nga olina Lutalo temwagala yepaka munana bambi muyambala we yaddawo and it was my first time okumulabako nze netulako naye netunyumya era nafuukira ddala my best friend omuyimbi omuwala muwandikire Lutalo David Lutalo yagala omuyimbi omufunire mpandikaje mutasobola akufunayo akayimbi akawala okusabala tuvewo ku munana ate gwe omuyita ku mukaaga oli maliriza okulema nemugatta obwongo bwammwe Neeke ne Duncan munaku netubawa wiiki muwandiika oluyimba anti temukisobola sebe eri ebeera olwanga oli ku YouTube gwe yaluwandiika era kati era gweosobola kuwandiika mukwano gwa Messi Mabaati kati tuyinda kuba twerekereza nyinda kuba tulina ebyokukola bingi wano nkubuza ekibuuzo off topic 6 pack 1 pack omusajja wano oba wali oyagala wa 6 pack oba wa 1 labayo londa wano oba wali ninako tontojira omusajja wa 6 pack nina okunnyonnyola kyenjagala ate onvuga sipiidi oyagala bunyama njagala muntu atya Katonda nga talina empisa automatically kimala ate ka 6 pack egenda kukubuza ekya ku good sex nesente otwalako kino of course sente yeso nange kensembayo nako nekyo kemusembayo nako sex omulungi nemmere ennu sex ombi nemmere embi oyinza kugumirako ki awo nfumbe oma ale kitegeeza kiri
Kebuza de ya. Sente zisoka nezidde balire wano. Leba tudda mu mmere. Wati agumirere emmere emmere. Ekyo kola abantu bakula omukaga baje bakubagira. Kola abantu baje kulomuka papazi. Mwena abawuliriza CBS bane mujje abagala Rachel Namiro ne music omulungi mumanye ekintu kimu nti music agenda kuba mulungi performance agenda kuba nnungi enteekateeka zigenda kuba nnungi nga management yebirimu teri kigenda kugaana tubasaba mwenna abantu mujje mumpagire kubanga ndi muto mu music mujje mumpa amaanyi mumbeererewo muzule ku talent empya Nebaza David Rutalo kupandikira kayimba kengendo kola concert. Thank you so much my dear. Kayimba wakaita kwata ku figa yo naye. Figa wagisabise mu kikabu uti sisite nazo nasabura. Nje gisanga wali. Ngirinde kupapaza kulomuka. Anti wali nje kuita kugambe jangu kwateko. Amane Deriki yengo omuntu bambi ebyo byumulemya naye ekimusabisa okulaba ku figa. Agato ku maduka giwa bengari gacha okusaba. Stream live Avenue Grosso Sakesa Julio Mwaka. Ya TMT Live Experience. Sinongo ya minyanya wewawo. Mazira tane wewawo. Twamukategera ku summit toswaketi events enjudde Homeland Events masanyalaze nga tuzisibye wamo Basira tona kitugonyola olyokawulira ekinyanyanyanya bwekiwuluguma twine empaka z'abadije abawanguzi tubawazi laputopu n'amayinja gako tuyingira omutwalo gumu gokka sawanya kumatanga tugula emyango yenonga evuga paka kumaca wenja ekutuusibwako Skypeace Tours and Travel abakuya bakolera ku visa ne passport Newmans ab'obumpwakimpwaki Pepsi Flex Media DJ Store GTM Computers Kapal Water CBS FM Rapid Style Adhesive SPC Grain Millers